y'omugenzi mwenna katuwuliziganye. Aba VIP mbegayiridde tukakkana tuwuliziganye. Ab'enju y'omugenzi n'abooluganda mwenna, ab'ebitiibwa abali wano, abantu mwenna, mikwano gya Kato, bassebo ne bannyabo, nange munzikirize mbabuuzeeko nti Omukama mulungi n'ekiseera kyonna ze mbeera ze mumukubire engalo aziwulire. Nazze okubegattako okwebaza Omukama olw'obulamu bwa muganda waffe Paul Kato, ate nga nze muganda wange ddala kubanga ye Kato nze kizza, ate nga bwe wabawulidde obadde osobola okusanga Kato n'olowooza nti yenze. Nange nasigala nga amukiikirira mu kufaanana ku maaso. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokuviibwako omuntu ow'omugaso ennyo nga Kato. Bino bye twogera weewaawo nabyo biyamba okutegeeza kyabadde, naye nze ndowooza ekisinga ebigambo byaffe okulaga Kato kyabadde be bantu mmwe abazze mu bungi bwe mutyo ne mubeerawo mu mbeera zonna, mwe mulaga ekisinga ku bigambo byaffe Kato kyabadde. Natandikidde eri wansi era abantu abasibidde eri wabweru naye bagaaniddeyo gye bali, baliyo kulwani ku lwa Kato. Ekyo kye kisinga okulaga abantu kye bamulowoozaako kyabadde era kyakoze mu myaka etabadde mingi, myaka 53 gyokka, naye ng'aleseewo omukululo ogw'amaanyi ddala oguleese abantu ab'enkana bwe batyo. N'olwekyo byakoze byeyogerera, era twebaza Katonda eyamusobozesa okukola ebintu bwe bityo eby'ettendo. Emirimu gy'akoze bagyogeddeko wano nti abadde ali mu kkubo eryali terikwatibwangako, nga yaggulawo ekkubo. Muwulidde nga bwe yali omuntu asooka okwezimbira theatre era n'atendeka abantu abayitirivu bano be mwalabye wano n'abatali wano abavudde mu mirimu gye yakola abantu abalala gye baali nga tebasobola kulowooza nti kisoboka. Emirimu Kato gye yakola gyandibadde nga gikolebwa ne gavumenti. Uganda ndowooza abali wano n'abatali wano balaga ebitone ebiyitirivu Katonda bye yatuwa mu nsi yaffe ebiri mu bantu baffe. Tuli nsi ya bitone ebiyitirivu, eby'emizannyo, eby'okuyimba, ebyangeri za njawulo zonna, naye ebitone bino tebifunye abantu ababiwagala n'okubisitula bituuke ku mutindo
ogwandibadde gusaana. Olaba abantu baffe nga bali mu mipiira, kuzannya omupiira, tulina wano abazannyi bayitirivu abandibadde nga balimu ne mu ttiimu ez'ensi yonna, naye kubanga tetuyina akademeza emizannyo, tetuyina batendesi ab'omutindo gwa waggulu, abasomesa, abantu ebitone byabwe bifiira eyo mu byalo nga tebituuse ku stage gye byandibadde bituukako. N'emizannyo gino bwe bityo bwe biri, era tusaanye kutenda ennyo bakato abeekozeemu omulimu ku lwabwe ne basitula ebitone by'abantu bangi ne bateekawo essuula mpya mu by'emizannyo. Edda abantu baali tebalowooza nti bannakatemba, bannamizannyo abakola emizannyo nti mulimu gwa kitiibwa, naye olwaleero ku ebyo bye bakoze, abantu abali mu sekita eyo kati nabo batambula nga bakitiibwa, era nga ne bye bakola bibasasula ne bafuuka abantu abatutumu nnyo mu ggwanga. N'olwekyo omulimu gwakoze mulimu munene nnyo, mulimu eggwanga gwe lyandibadde likola okusanga tinakati tetulina theatre mu Kampala eziri awo ezandibadde nga z'amaanyi abaagala okutumbula ebyemizannyo nga balina bwe bagenda bugenzi nga tebasooka kunoonya obufofo mwe bakolera. Ekyo kyandibadde nga kiyamba ebitone byaffe okuvaayo. N'ebyemizannyo ebirala byonna, ab'emizannyo sports, abaddusi baffe abaleeta zi gold medal wano beerwanako, teri abalwanako. Oli bamutegeera ng'amaze kufuna omudaali gwa gold, olwo bamulinda ku kisaawe bamuwe ekitiibwa, tebamanyi gye yakola ki, gye yava. So ensonga zino tulina okwebaza ennyo banaffe bannamizannyo abakoze omulimu gwa ttendo nga mwotwalidde muganda waffe ono agalamidde wano olw'okukola omulimu ogw'amaanyi bwe gutyo. Bassebo ne bannyabo, Oweekitiibwa Kato agendedde mu kaseera kabadde nga ndowooza yeesinga okwetaagibwa mu ggwanga lyaffe, kubanga nze Kato nali muwulira, nagendako ne mu theatre ye mu mizannyo egimu, naye nali simanyi kyali okutuusa lwe yajja okundaba nga ndi mu kkomera e Naggalama. Bangamba nti olina wano omugenyaani Kato Lwama, nga sisobola kutegeera Kato okujja kundaba mu kkomera kiki. Naye bwe navaayo ne ntuula naye, yambuulira ebintu bikulu nnyo ebyali bimuluma ebiri mu ggwanga lyaffe, bye yali ayagala ebintu ebyo birwanirirwe, era nga azze kunzizaamu amaanyi kungamba nti tugende mu maaso tulwane ensi eno esobole okukyuka. Kato n'olwekyo abadde muntu alengera wala, abadde muntu mumalirivu nga bwe bamwogeddeko ku ekyo kyonna ky'aba ayagadde kikolebwe. Era mu by'obufuzi newankubadde abadde yakabiyingiramu sitaamu emu, naye abadde ne vision bw'onyumya naye kyakulaga eggwanga lino kyerisaanye kubeera. N'olwekyo eggwanga lifiiriddwa omuntu ow'omugaso mu kaseera eggwanga ke lirimu, nga liri mu biseera bizibu nnyo. Embeera eri mu ggwanga lyaffe teyeetaaga kunnyonnyola kati. Buli omu kumpi, n'abali wano n'abatali wano, bali ku kisenge. Embeera eri mu nsi yeeraliikiriza. Abantu bonna n'abalina ssente bonna bagadde, bannamaduuka biki gagaanye, bonna baddayo mu byalo. Ensi kati yeetaaga n'olwekyo abantu abamalirivu nga Kato okubaako kye tusobola okukola okukyusa embeera eno. Era Bajo yabyogeddeko nti akaseera kano ffenna tusaanye kwesiba ebbiri. Si ke kaseera ka kusaagiramu
kaseera ka kwesiba ebbiri kubanga ebizibu bye mulaba tebikyazze mabega bigenda kweyongera bweyongezi. N'olwekyo ffenna tulina okwekolamu omulimu ogw'amangu. Era nze mbadde ngamba bannange nti abaddamu okutubuulira nti tulinze akalulu ka 26 saagala kubawuliriza. 26 bw'olinda akalulu ka 26 tekalina kye kagenda kukyusa. Omulimu tusaanye gwekolamu leero, tusaanye gwekolamu enkya, tugambe nti ekimala kikola ki? Kikimala. Era bannaffe bonna abali mu bukulembeze bwa byabufuzi n'abatali mu bya bwabufuzi, kubanga olutalo lwe tulwana si lutalo lwa bibiina nti tulwana lutalo lwa FDC lwa NUP. Okutulugunya abantu tebatulugunya si kizibu kya kibiina kimu. Okuba n'ensi etatambulira ku mateeka si kizibu kya kibiina, kizibu kya buli omu. Ne bw'oba munnaddiini kizibu kyo, ne bw'oba wa bibiina by'abannakyewa kizibu kyo. N'olwekyo ebizibu bye tulina ffenna tulina okwegattira wamu. Oba oli wa kibiina kya NUP, oba oli wa kibiina kya FDC, oba oli wa kibiina kya Gyempita, oba oli waki, ffenna kaseera ka kwegatta tusooke tweddiza ensi yaffe gye baawamba. Bwe tumala okugyeddiza n'etereera tusobole kuddamu okuvuganya ku ndowooza ez'enjawulo. Kano si ke kaseera kakuba mu ndowooza za njawulo, ffenna tusse kimu okweddiza ensi yaffe. Ogwo gwe mulimu Oweekitiibwa Kato gwatulekedde kununula ensi yaffe. Era gy'agenze muganda wange nkutuma otuloopere byolese wano, tuloopere abatemu abali wano, tuloopere ababbi ensi yonna n'ekala, tuloopere ebintu ebiri wano byoleseewo. Amaanyi agava waggulu gajje gatwegatteko tusobole okutaasa ensi yaffe. Mwebale nnyo abayambye Katonga mulwadde, mwebale nnyo abayambye ku nsonga zonna ezigenda mu maaso. Njagala kwebaza Oweekitiibwa Ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba, nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biriwo ebipya luli twalina septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu. Ekintu kye biodigester tanks tozinuunamu, bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka. So biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde. So kale bakubye ku nnamba yaabwe y'essimu ebisingawo bitegeere. Awo nga tuvuddeyo tulina bannaffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge. Genda ekasubi bw'otuuka ekasubi tokkirira nga agenda mu kikoni ekizimbe bakiyita Princess Complex. Batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti, masuuka, piro, towels n'ebirala bingi nnyo byonna by'okozesa mu kisenge babirina. Kale agendawo obeere ng'ate nabyo byefunira. Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall wansi awo ogenda okubasanga. Bakutegeeza nti gweyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12, makeup w'abakyala, ayagala ebyokuzanyisa by'abaana, ayagala gomesi ziri original n'ebirala